omulabi waffe omulungi ayeekuumidde ku lutimbiro olwa BBS telefayina. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Mutya nno bannaffe yonna gye musinziira okutegeka amaaso awamu n'okutegeera amatu. Eddakiika ziweredde ddala 3 ezaakeegaana essaawa 10 n'omwezi okumakya. Ono nno buba budde bwa kulya ddaako. Wakati awo nga tutwaliriza ddaako mu mbeera y'ekimomozo, baganda bo Abaisiraamu Abahmadiya be babagirawo enteekateeka ey'okuba nti bakutuusaako emmere ey'omwoyo nga basinziira wano wennyini ku BBS telefayina nga bayita mu puroguramu gye twatuuma okusiiba omwezi gwa Ramadhan. Mukola kya bbeeyi okuba nti mubeerako nga mutulindiridde. N'amakya g'olunaku olwaleero ffe tuuto nateera tukomyewo okuba nti tutuukiriza obuvunaanyizibwa bwetweyama. Atudde muzamugula olunaku olwaleero ng'omwanjuzi nze Muwanika Said, so nga ate nayise ne bashek babiri balambirira abagenda okuba nga batutuusaako okuyiga olunaku olwaleero. Aninaanye wano ye Sheikh Rashid Nahoho, sebo tusanyusa okulaba. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Ku luuyi luli era muganda wange ye Sheikh Ahmadi Kaire Batte, sebo tusanyusa okulaba. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Weewaawo enkula y'omutwe yeetera otuwa ensanirira yaagwo. Akageri gye kiri nti mwakkiriza okuba nti mubuuza ebibuuzo ebyenjawulo nga munoonya okumanya, naffe tweyama okuba nti tubiddamu. Obufu bwe bumu bwe tugenda okukwata olunaku olwaleero, bamasheeke bano bagenda kwanula ebibuuzo ebyabuuzibwa oba ebiza ebibuuzibwa nga biri mu ddiiro. Mbagirawo nja kusaba production team mutuzanyire ekibuuzo ekisooka ate tutojjere. Barakallahu fiikum shehe. Neyanziza sebo neyanzeege ekibuuzo kyange naye sebo shehe ekibuuzo kiri kye nabuuza ku lw'omukaaga nalaba message ng'ompisindikidde kyekibuuzo ekyo ku lw'omukaaga tugenda kukiddamu saasobola kubeera ku TV. Kye nabuuza nga ŋŋamba nti twali mu kalulu bayimaamu waffe n'akayingiramu nnyo n'abeerako sayidi. Kati ffe abaali ku sayidi endala n'atulaba nga atunyigiriza era ng'alina ebigambo bingi. Mu mutima ne gimikyawa bwe tujja okusaala tuwulirira ddala nga tetwagala kusaayira mabega we. Ekibuuzo ekyo shehe mukama wange saaliko ku TV, badde nsaba nakyo nga bonzizemu kino mukama wange nakyo nkitegeedde insha Allah. Neyanziza seeka neyanzeeke. Tweyanziza muganda waffe oyo Sheikh Ahmed, omwami omuwulidde bulungi. Yes. Owooluganda tukweyanziza nnyo okwekuumira ku BBS telefayina ne siiba omwezi gwa Ramadhan programu eno. Wabula nsaba abantu baffe bamanye nti programu zaffe zino tukola kuyamba bantu bongere okumanya eddiini yaabwe n'okukenkuka mu ddiini yaabwe olwo nno banyirize ibaada yaabwe. Si kwegamba ku muntu kugikozesa ajustifyinge enkola ye gye yakola, kwegamba oba omukazi afuneyo programu kyanaakubisa bba, oba omwami afune kyanaakozesa okukubisa mukyala we, oba omukulembeze n'ebintu ebifaanagana bwe. Si abantu kweyambisa kulwana ntalo zaabwe ndoza kya kigambo ekirungi. Ekisooka kye njagala tutegeere bulungi nti Qur'ani ey'ekitiibwa bw'eba eyogera ku nsonga kye tuyita ebyobufuzi mu ssuula ey'okuna aya 5:9 ba'da a'udhu billahi minash shaitani rajim bismillahir rahmanir rahim, Allah agamba nti wa an tu'addu al-amanati ila ahliha, nti obwesige obwo mubuzze eri bannannyini bwo. Katusooke tulabe embeera imaamu mwayimiridde n'omugoberezi mwayimiridde. Rasulullahi sallallahu alayhi wa sallama atugamba mu hadisi emu, hadisi eyo eri ne mu Riyadhi Swalihin,
hadisi 283 egamba nti kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi buli omu yenna mummwe mulunzi mulaalo era waakubuuzibwa kwabo baasumba mwezo kwegamba mwebyo byalunda wa amilu ra'i omukulembeze ra'i wa rajulu ra'i n'omusajja naye ra'i kwegamba baatuwa hadisi eyo mpanvu kati kitegeeza nti imaamu njagala kutandika ne imaamu imaamu bw'abeera mu muzikiti amanye ekitundu waagwa nti bw'aba ayingira mu byobufuzi oba abantu bonna bwe bayingira mu byobufuzi ekisooka okuyingira ebyobufuzi ddembe lya buli muntu buli muntu akkirizibwa oyingira ebyobufuzi mu ngeri gy'ayagala n'awagira gw'ayagala naye oyingiddemu otya oli bw'abanga imaamu njagala kutandikira ku imaamu bw'aba ayingira ebyobufuzi ayingiremu nga ra'i omuntu agenda okubuulirira abantu abo kiki kye balina kwegamba okukola mu byobufuzi kati twala ekyokulabirako waliwo hadisi yiino wano eri mu Riyazi Swalihin hadisi namba 674 egamba nti an abi saidi abdullahi bni samura radiyallahu anhu qala rasulullahi sallallahu alayhi wasallama ya abdurrahman yagamba wange abdurrahman ibn samura la tas'al al-imara teweesabiranga bukulembeze wa in u'titaha an ghayri mas'alatin u'ita alayha singa oweebwa bukulembeze obwo nga tobusabye ojja kuyambibwa singa oweebwa obukulembeze obwo nga tobusabye ojja kuyambibwa wa in u'titaha an mas'alatin ukirat ilayha kasoowu obuweebwa ng'obusabye bukulekebwa nga ng'olinga muddu waabwo oba musibe waabwo nolwensonga imaamu bw'aba ayingira ebyobufuzi eno ye sayidi kwajjira ajja kuluŋŋamya bantu tajja kwawula hadisi endala gye njagala nneme kutambulirako nnyo wakulemera kwa egamba era mwennyini yajja n'abuuza nabbi sallam ala tastamiruuni owange tompe ekifo ekyo nkikoleko ya rasulallah fadaraba yadihi ala mankibi nabbi sallam yateeka omukono gwe ku kibegabegabye summa qaala oluvannyuma n'agamba ya abazarri owange abazarri innaka daifun mumazima oli munafu nnyo wa innaha amaanatun ate kino amaana kwegamba trust buno bwesige gwe kyoli bukusaba bwesige wa innama yauma alqiyama khizyun wa nadama ku lunaku lw'enkomerero egenda kubeera khizyun regret wa nadama kwegamba khizyun ntiisa nakwejjusa nolwensonga eyo imaamu bw'aba ayingira ebyobukulembeze ajjanga atambulira mu bigere ebyo byakuluŋŋamya ng'aluŋŋamya ki asomesa abantu abo bwe tutuuka ku balonzi ayangi basomedde bagamba antu addul amaanaati ila ahliha bw'oba owaayo akaluluko manya nti akalulu ako kawe omuntu akagwanidde si byakubeera awo nti kyovudolaba ntandise n'embeera nti si kwawukana buli muntu yenna akkirizibwa okuyingira mu byobufuzi naye ebyobufuzi ebyo biyingidde otya nolwensonga eyo muganda wange njagala kubaddamu mu bufunze nti bwe muba muzze mu muzikiti ate ne mutandika okwagala okwegwa mu maraka olw'akalulu mumanye nti mutereeze awo mulimu kwegamba eyo nsobi kye muyina okukola kiri imaamu wammwe ayina okumanya obuvunaanyizibwa bwe nga imaamu kubanga ye ali ku ofiisi ya waggulu ate bw'oba oweereza allah ng'oli ku levo ya imaamu kati ate toyinza ate kuweereza muntu kubanga ye kati aweereza allah tabaraka wataala aluŋŋamya bantu n'olwensonga eyo ekyokubeera nga simanyi tebaagala kusaalira mabega we ebyo tebiri mu nsonga eziyinza okulemesa omuntu okusaalira emabega wa imaamu
tiwemugenda mukawule mutakkaanya ne mutakkaanya eyo si nsonga egaana muntu kusalira mabega wa imamu. Obusiraamu tetugirina tetugirina ebintu gyebiri ebiyinza okutuusa omuntu ku mbeera eyo. Twala imaamu amanyiddwa muntu mwonoonefu nnyo nnyini ddala, oba imaamu amanyiddwa mukyafu, awabwe amagezi agende yeetereeze adde alyoka akola omulimu gwe. Naye ate akalalo ka gundi oli yabadde awagira CCP, ono yabadde QQP. Ebyo mu busiraamu si bwe biri. Era kati nammwe abagoberezi muyina okumanya nti oli kitammwe. Abantu bakola mu byeddiini. So saagadde kuwanvuya nnyo kibuuzo kino. Taata wange imaamu bw'oba ampulira nsaba kumuwa amagezi amanye obuvunaanyizibwa bwe mu muzikiti omwo. Ate nammwe mumanye nti ebyo bye muli mu kwekwasa mubijje mu muzikiti, mubitwale eri, kubanga omuzikiti eyo nnyumba ya Allah tabaraka wa taala. Biri byansi ate biri byansi ate mwagala kubigattika. Kyovudde olaba ffe ntandise ne ŋŋamba nti wano tetuwa muntu ddaliiri kwegamba agende agyeyambise ku munne nti omusajja afune ensonga agende asobola okunyigiriza mukazi we, n'omukazi afune ensonga agende asobola onyigiriza baawe, oba ne imaamu asobola ofuna ensonga oba omugoberezi okusobola okujustifyinga ekikolwa kyeyakola ekyobutasalira mabega wa imaamu. Ebyo byansi mubijje mu muzikiti. Tweyanziza Seeka, ndowooza muganda waffe kwali ekibuuzo kitegedde. Kakati wano ninawo ekibuuzo ekyokubiri kyenjagala okuwa Sheikh Rashid. Ono muganda wange ayitibwa Muzaffaru Waswa, agamba nti ge mannya ge, atandise ne assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala barakatuhu. Abuuza nti what is the Islamic ruling on the photos taken by phone cameras? Ayagala kumanya ennamula y'obusiraamu ku bifaananyi ebikubibwa nga tweyambisa amasimu gaffe eri etya? Webale nnyo. Nahmaduhu wa nusalli ala rasulihi al-karim wa ala abdihi al-masih al-ma'ud. Ku nsonga eyo ekwatagana n'okuba ebifaananyi, abantu bajjogerako nnyo era abantu abasinga ebasumbwa nnyo. Okusookera ddala twaliko wano mu program tugamba abantu nti ddiini y'obusiraamu ddiini etambula n'omulembe, nti Allah yakola ensomesa ya Quran entukuvu nga esobola kufiitinga buli mu mulembe ogunajja oba emirembe gyonna egyaliwo okutuuka ku lunaku lwa yaumul qiyama. Obuzibu we bujjira nti abantu baffe tebatwala budde okusoma na kufumiitiriza ku njigiriza ya Quran entukuvu n'ensomesa ya nabiyuna Muhammad sallallahu alayhi wasallama. Bulijjo okoma okuba nti weesibidde mu butamanya oba osigala mu komera era oyinza obutanyumirwa eddiini y'obulungi. Ku nsonga eyo mu Quran entukuvu mu ssuura y'okusatu aya ey'omusanvu Allah ow'ekitiibwa atugamba nti huwa alladhi yusawwirukum fil arhami kaifa yashaa'u, nti ye yoyo abawa enfaanana yammwe mu nnabaana nga bw'aba ayagadde. Ekigambo Allah kyakozesezza mu aya eno kiri nti yusawwirukum, yabawa enfaanana yammwe. Ekigambo ekyo mu lulimi Olwarabu kiva mu kigambo swara, nga swara kitegeeza nti yawa ekintu enfaanana oba yateekateeka ekintu n'akiwa enfaanana. Era mwe tujja ekigambo taswir, nga nakyo kiwa amakulu okuwa ekintu enfaanana, to fashion something, ekintu ekyo ne kiba nti kirina enfaanana. Kakati mu aya eno
nga tetunagenda ku bakubi ba bifaananyi ab'amasimu n'abalala kiraga nti Allah mwennyini naye mu mbuto zaffe nga bw'atugambye mu mbuto z'abamaama baffe munnabaana nga tukyali munnabaana naye atuwa enfaanana. In other words, atukuba ebifaananyi. N'olwekyo ekyokukuba ebifaananyi bw'osoma nga aya eno bwe tusomye kiraga nti tekiri haramu mu busiraamu kubanga Allah mwennyini agambye nti yatukuba ki ebifaananyi yatuwa enfaanana yaffe nga tukyali muki munabaana. Ate bw'otunuulira bw'ofumiitiriza nnyo ate ku aya eno eyali eranga oba ewa ba gynecologist abaali bagenda okubeerawo ku mulembe guno nti omwana mu lubuto oba omuntu mu lubuto asobola kukubibwa ekifaananyi era n'ategeerekebwa nti omuntu ono afaanana bw'ati agenda kubeera bw'ati. Ensonga lwaki olaba olunaku olwaleero nti omuntu aba tanazaalibwa neera abasawo basobola okutegeera nti omwana ali mu lubuto afaanana bw'ati, okugulu kwe okumu kuli bwe kuti n'omukono guli bwe kuti, feesi ye eri bweti, era omwana ono agenda okuzaalibwa mwana muwala oba wa bulenzi. Bwe tusomera mu Quran mu aya endala mu sura endala 82 aya ey'omunaana kugenda paka kutuuka ku aya ey'omwenda, Allah atugamba nti alladhi khalaka fasawwaka fa'adda laka fi ayyi surati ma shaa rakkaba, nti oyo eyakutonda era n'akuyooyoota n'akwenkanyankanya mu nfaanana yonna gye yayagala mmwe yakubumba. Era awo Allah akulaga nti akuwa ekifaananyi. Kakati ekibuuzo ne kijja nti bifaananyi ki ebyagaanibwa? Maawe mbadde zijasiika tunnyonnyolewo. Kakati ebifaananyi ebyagaanibwa byebyo ebifaananyi ebiri nti ebikubibwa ku ngoye, nga ebifaananyi ebyo si birungi katugambe nga ebifaananyi abantu bye basinza, ebifaananyi ebitalina makulu. Era mu hadithi za nabiyina Muhammad sallallahu alayhi wasallam nyingi nnyo ayogera ku bifaananyi ebyo ebikubibwa ku ngoye nga tebirina makulu. Mu hadithi emu gye njagala kuwa abalabi baffe, mu hadithi emu, hadithi esangibwa mu Jami' Tirmidhi, hadithi namba 2656. Hadithi eyo eva ku an Aisha radhiyallahu anha qalat kana lana kiramu sitrin fihi tamathilu ala babi. Hadarat Aisha radhiyallahu anha agamba nti yali oba baalina curtain esuuka nga kuliko ekifaananyi bagiteeka ala babi, yali yagiteeka mu mulyango we. Farahu rasulullahi sallallahu alayhi wasallama, nti nabiyuna Muhammad sallallahu alayhi wasallama bwe yalaba esuuka eryo nga liriko ekifaananyi ekyo, faqala, n'agamba inzi'ihi fa innahu yudhakkiruni ad-dunya, nti jjawo esuuka eryo kubanga bwe nditunuulira linjijukiza oba ndowooza ku duniya. Amakulu nti esuuka eryo lyaliko ekifaananyi nga tekisobozesa kimuwagula n'atajjukira Mukama Katonda. N'olwekyo ebifaananyi ebigaanibwa byebyo omuntu okwambala engoye nga kuliko agafaananyi agabi, oluusi n'agenda nago nemuswala abantu, oluusi oli ali mabega we asaala n'abanga ekifaananyi ekyo tekimusobozesa okusaala oba okuconcentratinga muki muswala. Bwe tudda ku nsonga y'amasimu,
tulina okutegeera nti okukuba amasimu okukuba ebifaananyi n'amasimu si kibi naye ebifaananyi kibyokuba ekyo nakyo kintu kikulu bwe kisangibwa nti tukimanyi bulungi nti fe abasiraamu ekintu kyonna ekikuwagula ku kujjukira Mukama Katonda ne kikuteekamu endowooza enkyamu gamba nga oli muvubuka oba muntu yenna okuba ebifaananyi nga simuyo ejjudde ebifaananyi ebyobuseegu automatically ebintu ebifaanana bwe bityo tebigenda okukkiriza kujjukira Mukama Katonda bigenda kuteekamu endowooza enkyamu n'olwekyo ebifaananyi ebifaanana bwe bityo tulina okuba nti tubyewala naye wali ebifaananyi abantu bye bakuba nga bifaananyi bya makulu egamba tulina amasomo ag'enjawulo nga abantu bagafunamu ne degree nga bafunamu kati nga architectural designing photojournalism ebyo ebifaananyi tebirina buzibu era abasiraamu balina okuba nti bagenda mu fields ezo bazisome bafuke abakugu ebyo tebigaanibwa tebiri haramu. Tweyanzege production team batuweeyo ekibuuzo ekirala. Assalamu alaikum Seeka. Amannya gange nze Jawhara Hussein Lwago. Bwemba nasiibye ne sitasaala ekisiibo kyange kiba kiramu oba kiba kifu. Assalamu alaikum warahmatullahi. Mwana mwanyiraffe wulira eddoboozi lya mwana muto ddala. Omulundi guno abaana bato bavuddeyo nnyo okuba nti babuuza ebibuuzo kizaamu amaanyi nawo program bagigoberera era kiraga nti gye bujja mu maaso bajja kubeera n'endasi mu ddiini yaabwe. Seeka omwana oyo mwanukule. Omwana oyo ekisooka tweyanziza nnyo okubeera nga ekintu kino kiyingiddemu abaana kubanga ogwo gwe mugigi ogw'enkya. Omwana engeri gy'abuuzizza ate mu background ninga awuliddeyo omuntu omukulu abaddeyo ate nga n'omwana n'olw'ensonga eyo ekibuuzo kino kankiddemu sayidi bbiri kankiddemu ku sayidi y'omwana ate oluvannyuma nkiddemu ku sayidi y'omuntu omukulu. Nabiyuna Muhammad Mustafa sallallahu alaihi wasallama atulagira mu hadisi y'emu ng'ate hadisi eyo eri muttafaq alaihi atugamba nti muru awladakum biswalat wa hum abnai 7 sinin mukubiriza abaana bammwe muyigirize abaana bammwe. Mu hadisi endala agamba nti alimu mubasomese ebikwatagana ku swala nga bayina emyaka 7 waduribuhum era mubabonerezeemuko katono aliha kuyo ku swala eyo wahum abnau ashur nga bali mu myaka 10. Egenda mu maaso n'egamba wafarriqu bainahum fil madaja era mubaawule abawala n'abalenzi mubaawule ku myaka egyo 10. N'olw'ensonga eyo engeri gye mpulidde eddoboozi lye mwana muto tannaba kutuusa myaka nkakasa yayita mu 7 kati awo tannaba kutuuka nkyali kuswala wano kwegamba nti amuzadde waali kati omwana oyo alina okumuyigiriza eswala as well as okusiiba kumuyigiriza buyigiriza tekinaba mukakatako nti bwe kiriba kimukakaseeko tajja kukisanga mu buzibu. Bwe kiriba kimukakaseeko tajja kukisanga mu buzibu. Ebiseera ebisinga abaana bwe baba bakuzibwa eno wansi tebatendekebwa kunyumirwa ddiini yaabwe tebafuna buwoomi bwayo na musingi bagenda okutuuka ku myaka nga swala ebakakatako okusiiba kubakakatako nga tebakiinaamu kwagala kwonna. Beebo abalwala alusa mu biseera by'okusiiba ezitali ntuufu ez'obulimba. N'olw'ensonga eyo omwana ku myaka waali awo ayina bw'aba akyali wansi w'emyaka 10 myaka ayina kuyigirizibwa buyigirizibwa tekigaana kumugjayo kulya ddaakune nga taasiibye. Bwe tuba tuzze ku muntu omukulu, omuntu omukulu ye ayina okumanya nti okusiiba teeka okusaala teeka si kwaffe. Waliwo ekintu kye tukola nga kyaffe naye okusiiba kuliko nnyiniikwo nga bw'olaba nti etteeka okusaala teeka aya egambye kutiba alaikumu siyamu
okusiiba kuba kukakaseeko n'esswala eba ekukakatako fi waqtiha mu budde bwayo. N'olwensonga eyo bwe tuba twetegereza enkola ya nabbi sallallahu alayhi wasallam ne baswahaba be of course nga basaala naye ng'omwezi gwa Ramadhan guno gubaleetera ekibugumu kwegamba mu bukkiriza, bongera ku bukkiriza bwabwe, bongera okuba n'ebbugumu mu kutendereza. N'olwensonga eyo okutendereza ng'osaba ki? Kati aya ya Qur'ani egamba wa idha saalaka ibadi, abaddu bange bakubuuza ebinkwatako, wa idha saalaka ibadi anni ku binkwatako faqul inni karibu, bagambe nti ndi kumpi, ujibu da'wata da, nziramu okusaba kw'omusabi. Kati ogenda kusaba ki nga tosaala? Simanyi oba onfuna okusiiba, tusiiba nti oyongere imaani yo, oyongere obukkiriza bwo, olwosobole okusaba Allah akuddemu. Kati ogenda musabira wange oli ku mulimu awo ogamba ndi mu kukanika wano naye Allah si kyekyo, eyo si yenkola y'omubaka. Olina okusaala nti mu kusaala okwo mwogenda okuyita okulaajanira omulezi wo akuyambe. Tweyanzige. Production team ekibuuzo kiddako. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Manya gange nze Salima Mukalazi. Sheikh, mbadde mbuuza nti ekisibo we kyatandikira nga nina bebi wa myezi 4 nali sinatuuka kumuwa caayi, ate ng'omukyala yenna ayonsa kasita otandika okuyonsa mu kisiibo amabeere gabula. Kati nalina kukola ntya? Nalina kutandika kumuwa caayi n'ensiiba, ate nga batugamba nti abaana abato balina okubawa amabeere nga tolina kintu kirala kyonna ky'omuwa paka ku myezi 6. Nsaba kuwabulwamu. Sheikh Rashid, ekibuuzo ekyo kidde gy'oli. Ekibuuzo ekyo okusookera ddala abalabi baffe balina okutegeera, naddala bamaama baffe, nti ku nsonga y'okuyonsa abaana ng'oggyeko ennaku zino tulaba nti abantu bavuddeyo bagamba nti omwana osobola okumuyonsa myezi 6, oluusi mwaka gumu ng'omwana bamugje ku mabeere. Qur'an entukuvu mu sura y'okubiri aya 2:34 Allah ow'ekitiibwa atugamba nti wawalidatu yurdi'na awladahunna hawlain kamilain liman arada an yutimma arradaa, nti era abakazi abazadde bayonse abaana baabwe okumala emyaka 2 emijjuvu eri abo ababa baagala okutuukiriza okuyonsa okujjuvu. Nti omwana okufuna okuyonsa okujjuvu ne nutrients zonna oba zalina okufuna okuva mu mabeere agava mu maama we, alina okuyonka okumala myaka meka? 2. Si nga enaku zino nga bwe ntandise kubategeeza nti ogenda kulaba omwana myezi 6 nga bamugjedda ku mabeere mwaka gumu. Yensonga lwaki tulaba nti mu mulembe guno tulina abantu nti basajja naye bali awo, okutegeera kwabwe si kulungi, abaana ng'olaba nti ne amaanyi tebalina maanyi bulungi. Ekintu ekyo buli omwana lwajjibwa ku mabeere mangu yeezenga mu kutegeera abatafunye nutrients, amabeere ago galimu nutrients ezizimba obwongo n'omubiri gw'omwana. N'olwekyo omwana kasita omupapya kumujja ku mabeere mangu oba omukosa. Wetunda ku kibuuzo ekyo, maama oyo agambye nti ye bw'asiiba
amabeere gabula. Kakati si buli mukyala ayonsa omwana nti talina kusiiba. Ye bw'aba agwa mu ttuluba lyabo oba abo abakyala nti bwe baba basiibye mu bifuba byabwe amabeere gabula, omwana n'atafuna kuyonka okutuufu, then talina kusiiba. Aba aliruwa. Olwo olunaku oba ekyo ekiseera nti ye ayonsa omwana, ekisibo ekiggwako era omwana bw'alimala okuyonka, then ajja kuba nti ennaku ezo oba ebiseera ebyo byamala nga tasiibye akola ki? Asasula ennaku ezo. Naye bw'obanga nti omukyala, si nti buli mukyala bw'asiiba nti mu kifuba mujja kubulamu amabeere, kisoboka nti mukyala aba ayonsa naye ng'omubiri gwe mulungi, era nti bw'asiiba omwana ale asobola okukola ki? Okusigala ng'ayonka. Tekirina buzibu. Wabula ye bw'aba agwa mu ttuluba eryo nti ye bw'asiiba amabeere gabula, then talina kusiiba. Tweyanziza. Production team. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Mwewale kuweereza ekibuuzo ekyange. Omusajja yenna oba omuntu yenna atandikira ku myaka ky'okuwaayo zaka oba ava ku ki, oba kambe tino abeera n'omulimu okulyawo ogw'amaanyi, kwanza n'awaayo zaka oba just oba olina kwoyingiza kwonna. Kwanza ekintu kyezaka kyanema okutegeera. Nsigadde nze Abubakari Ali okuva n'eno ebbombo Mbaraki. Ekizibu kye kyakutegeera zakati yaginnyonnyokerwa. Tamanyi ani alina kugiwa n'emisoso gyayo. Muyambe. Tweyanziza nnyo mukanda wange mukulu Abubakar. Kakati zaka eyo nga bw'ogibuuzizza erina abantu beekakatako zaka, si sadaka. Ndi ku zaka nga bwakireese byawuka n'ebintu ebyo bibiri. Zaka okuweebwa kwayo eweebwa omuntu gwamanyi oba ogenda kumuyita mugagga oba togenda kumuyita mugagga, naye omuntu alina emaali awantu esobola okuyitako omwaka ng'emaali eyo tagikozesezza. Pwegamba nga asobola okutambuza obulamu bwe kontinuwasire nga takutte ku maali eyo. Kati emaali eyo n'agitoolamu zaka. Kakati olw'okuba nti ekintu ekyo kitera okutuuka ku bantu abo abalinawo okwo kwegamba ku ttooke, kyovudula waliwo enjogera egamba nti zaka eweebwa abo abagagga abatuuse ku leve eyo. Kakati ekyo tekitegeeza nti omuntu yenna talina kuwaayo, nti ffenna tumale kulinda okutuuka ku ddaala eryo. Waliwo sadaka etoolebwa omuntu yenna kyaba afunyeemu. Teriiko kwegamba nti ŋŋambe nti omala kutuuka ku myaka 35 n'otandika okuwa. Yasalunaka maadha yunfiqun, bakubuuza kiki kye baba bawaayo. Kulil afu, ekyo ekyosobola okufissa nti bw'oba olina ky'ofunye mukyo mwowa. Nga bw'agambye nti ensonga eno eya zaka tagitegeera bulungi, musaba akube ku nnamba ezo tufe abasiraamu abajamaata Ahmadiya. Ekitabo ekyo ekya zaka kyawandiikibwa bulungi nnyo era ne kinnyonnyolwa bulungi nnyo. Ekitabo kinene, atwale obudde asome zaka agitegeere. Okitegeera. Okuwaayo kuno okulala okutagwa mu ttuluba lya zaka kulungi nakwo kyeŋŋamba gamba nga sadaka. N'okuwaayo okulala kuyamba enteekateeka z'obusiraamu, okuzimba omuzikiti, okuyamba ku baseeka okusomesa,
okusoma ibini n'okusomesa n'ebintu ebifaanagana bwe bityo n'olw'ensonga eyo oyo nja kumuwa magezi Seka mu bufunze swadaka eyamba abantu bayabayaba mu byanfuna nabo okwetaba mu kkubo erito mu nteekateeka etwala mu kkubo lya Mukama Katonda. Alhamdulillah. Era kyovudde olaba nti swadaka eyo etuuka ekiseera n'etemwatemwamu mu bintu ebyenjawulo ya mitendera mingi ekiseera kituuka okusinziira ku hadithi za nabiyuna Muhammad sallallahu alaihi wasallama ayatuuka ne ku ddala erigamba alkalimatu tayyibatu aswadaka ekigambo ekirungi swadaka n'okuwaayo ky'oba owaddeyo kyonna swadaka wabula zaka eyo yo erina abantu nga bwenkunnyonnyodde abasobola okukuuma emaali eyo neeyitako omwaka kati emaali eyo okubalirwa kwayo n'okupima kwayo yensonga lwaki mugambye ajja afuna ekitabo ekyo. Tweyanzege nga tufuna bagenda masimu nawe waneeno obubaka butonotono bwenva okufuna okuva eri baganda baffe ab'enjawulo. Omu wuuno yeebaza agamba ye Medi nti mwebale kuweereza Allah abaweemu ekisinga obulungi. Omulala agambye nti nze Sumaya nsobola okugoberera swala ya tarawehe nga nsinziira ku TV basaala. Abuuza ye asobola okugoberera bali abasalira ku TV batwala eri swala yaabwe nga naye ne wanaasaala. Omulala agambye nti ndi mu ssomero mwembanga nsiiba nzikirizibwa okugamba mwana munnange gwe ndowooza nti muli ansula ku mutima nga nti wayi kikkirizibwa. Sheikh Rashid, ekibuuzo kigamba kiyisi kiwulidde bulungi. Omu ye Sumaya wabeera ku TV nga basalasala titarawiya akkirizibwa okugoberera swala eyo kyekibuuzo ekisooka. Mu bufunze muddemu tugende mu masimu. Ndowooza nti takkirizibwa. Yesebo kikyalina okukola kyalina okukola nga ye alina okuba nti asaala eswala ye eya tarawih ayimirizaawo eswala ye mu maka ge bwe kiba kisoboka asobola kusaala nga balina family oba si kyo ng'omuzikiti guli kumpi afune agende asaale n'abasiraamu abalala. Naye okuba nti agoberera swala ya tarawih ku TV ng'egenda mu maaso ndowooza takkirizibwa. Seka oyinza kwongerako ki? Mu butuufu omuntu oyo takkirizibwa kuba wakati baliwa bali mu kitundu ki atayogedde wasinzidde. Kakati tarawe egenda mu maaso e Makka gw'oli wano Uganda time merindi ya mweno lwaki ejja kukyuka kubanga bwe tugenda ne mu hadisi omuntu alabye omwezi abantu basiiba luvannyuma lwa kulaba. Tekikkirizibwa olw'okuba tubadde wano ne tuwulira nti ab'e China balabye omwezi naffe kakati tutandika osiiba eri China naffe tuli wano. Ekyokubiri Seeka alina ensonga gy'ayogeddeko nti omuzikiti bwe guba gumuli kumpi asituke agende mu muzikiti omwo si ku TV kubanga ojja kutuuka ekiseera wabeerewo ebibuuzo ebirala ebiyingira waawo kwegamba ku nti imaamu abeere nzi nkwate TV yange ngiteeke mu maaso wali kakati ebyo gye tulaga bw'aba tasobola kuyimirizaawo tarawe gamba ng'ewaka nga famire yeesobola nga Seeka bw'agambye ng'ali yekka then asituke ekiro asaale tahajjudi asaala eswala y'ekiro nga ye kijja kumugasa nnyo naye ekyokugoberera TV tekikkirizibwa ekyo. Omulala abadde muyizi agamba nti mu Ramadhan eno babanga basiiba ng'ayina omuwala ye gwalaba mu ssomero gwalowooza nti ayagala akkirizibwa okumufunza namugamba nti owaayi nti nkwetaaga nkwagala. Omanyi obusiraamu y'eddiini yokka eyawukana n'enzikiriza endala nti enzikiriza endala bwe zituuka ku kwogera ku nsonga y'obwenzi zigamba tokolanga bwenzi niye bwe obusiraamu ate eyo levo nanene nnyo. Obusiraamu bugamba la taqrabu zina tosemberera nti waliwo okukola ekikolwa n'okusemberera okukikola.
nti njagala kitegerekeke bulungi nti ebintu ebimu bye tukola biba byatandika dda, preliminaries zaabyo ziba zatandika dda. Omuntu anabba takeera bukeezi ku makya nabba. Kiba kyasooka mu birowoozo. Kati ebyo ebirowoozo ebyo okwo kwe kusemberera. Ebyo ebirowoozo ebyo kwe kusemberera Allah tabaraka wa taala kwatugamba ali nti tosemberera. Nti bw'onaasemberera ojja kubeeranga addidde omuzigo ogusaanuuka n'oguteeka kumpi n'omuliro n'ogamba naye tegujja kusaanuuka. Muganda waffe gy'oli yonna ekibuuzo ekyo okitegedde. Kati ninako wano eno bannaffe abalala beebaza. Ono asinzidde Nakivale agamba nti mwebale kuweereza. Ate omulala agamba nze Omar baswalirwa, Allah abongere ekisinga obulungi olw'okuweereza kwammwe. Ono omulala naye agambye nti nze Namugenyi Amina nsinzidde Omaani nange kwendi. Bannaffe mwebale kubeererako ddala. Tusaba Mungu akkirize baseka ebasomesa mubeere nga mufunamu ekyokuyiga. Tugende masimu. Ali ku simu? Hello. Wa alaikum assalam wa rahmatullah. Babiri Zarife wa Kiso. Ekibuuzo kyo nnyabo. zikirizibwa era nzaale nkyatandikire ku zukulu oba ntandikire ku asiri. Ekibuuzo ekirala ekaba tubeera mu juma esaala kati imamu n'atuuka n'atandika okusaalira nabbi. Zikirizibwa okwogera mu swala harasimenti okuddamu nabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam oba ninakuteeka busibisinzire mu kijani. Tweyanzege nyabo. Omulala? Hello? Ali ku simu. Hello? 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 Assalamu alaikum. Wa alaikum salam wa rahmatullah. Yebale koshe. Saba nawe jebale. Amanya ne wosinzidde? Amanya Abudu Emubende. Abudu Emubende. Ekibuuzo kyo? Ekibuuzo kye mbadde mbuuza. Kika kigwemba mbadde nzuukuka mu kulya ddaaku. Kati gwemba nzuukusa okulya ddaaku nga kalinze nga bwendya emmere. Tukuwulira baaba. Kibwemba emmere ng'olubuto kalinze lumpisa sikuuli agala kulya ku ddaaku. Naye nga nsobola okumirizawo ekisiimo kyange mpaka lwensiibulukukira. Kiba kikyamu oba kiba kituufu? Tweyanzege. Hello? Ali ku simu. Hello? Sebo tukuwulira. Hello? Wa alaikum salam wa rahmatullah. Nsimbu? Ekibuuzo kyo baami? Mbadde mbuuza. Singa owasa omukazi ng'omwagala naye omukazi nga si musiraamu. Ye ssebo? Owulira se? Tukuwulira. Omukazi n'agaana okusaala n'osooka n'okumusuuza n'okulooza nti ayinza okutuusa obudde n'asaala naye n'asooka n'asaala n'amala n'agaana nga bwe yaseegeya n'amala n'azigira ku ttaka. Kati obusiraamu busobola kujyawo. Tweyanzege.
seeka ebibuuzo bino tubigenda kubiddamu mu bufunze olwakadde eyasoose yabadde balibiriza alifa ekibuuzo kiyabuuzizza twabadde twakiddamu mbabegakaawo yabuuziza ebibuuzo bibiri nti senga swala ziba zimuyiseeko watuuka okusaala zisaala mu mitendera ki ekirala nti senga imaamu amala okusaaza mu muzikiti ti n'abaako dduwa zatandika okusoma tugambe kusaalira nabbi naye akkirizibwa okwatula eno mu lwatu byeyabadde ebibuuzo bye yasinzidde wakiso tumweyanziza nnyo okuddamu ebibuuzo naye kiri ekibuuzo ekisoose twakizeemu olunaku lwajjo bw'atuuka okusaala eswala eyo ekisooka kyenjagala amanye inna swalata kanat ala almuminina kitaba mawquta sura yakuna aya 18 eswala yalaalikibwa kumukkiriza mu budde bwayo ekyo kyekirina okusooka okubeera mu bwongo bwe akimanye nti zuhuri yamulaalikibwako era ebeera ekkirizibwa ennyo mu maaso ga Allah ng'esaaliddwa mu budde bwa zuhuri naye waliwo embeera eteebereka twala ekyokulabirako ali mu lugendo twala ekyokulabirako mulwadde eswala nemuyita oba abadde yeebase si ebyo byabadde akola mu mbadde bize mbadde nnima mbadde enjoza ebyo yendowoozayo naye si yenkola y'omubaka gwa nabbi sallallahu alaihi wasallam naye bwe bubeera ng'embeera ezze nekuyitako bw'otuuka okusaala saala ng'ogoberera tartiibu ogoberera engeri Allah gye yalagiramu omubaka we n'asengeka swala ezo nti bw'otuuka okuliwa mu biseera bya magribi tandika ne asuri then bw'omala asuri mu biseera ebyo byennyini osaale ne magribi tweyanziza okujjako abala byaffe abalungi kyenjagala obategeeza nti ebibuuzo wano ebimu tuba twabiddamu nabwe kityo oba tewafuna mukisa ojja genda ku youtube waliwo omukutu gwaffe bagweta True Islam program zino zonna zetukola oluvannyuma nga tuvudde ku mpewo okuva gye twatandikira ojja zisangayo oziyitemu obeere nga wejjukanya waliwo omwami bamuyita abudu yasinzidde mu bende Sheikh Rashid yagambye nti ye senga aba lyaddaako naye esanga nti emmere eyo erina engeri gyemutawanyamu mu lubuto tayinza kukyesonyiwa n'asiibirawo wasibirawo mu ngeri eyo nga talidde eddaako muli nga awulira alina obusobozi ekisibo kye kiba kitya ekisookera ddala nti abalaba baffe balina okutegeera nti okulya eddaako sunna ya nabiyuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam era nabbi sallallahu alaihi wasallama yakubiriza abakkiriza okuba nti bazukuka ekiro okulya ddaako kubanga agamba nti emmere eyo eya ddaako erimu emikisa n'abaana ababa beebase kiba na kirungi okuba nti mubazuukusa nabo ne balyako ku mmere eyo bw'abanga kisoboka nti obutonde bwaffe bukyuka nti wali abantu abamu nga bo tebasobola okuba nti ekiro balya emmere kibayisa bubi bantu bangi mbalabyeko asobola obutalya emmere naye kiba kirungi n'azuukuka at least n'anywayo kacaayi oba n'anywa ku mazzi kubanga okwongerako akatono nabbi sallallahu alaihi wasallam agamba nti fasulu ma baina siyamina enjawulo eriwo wakati w'okusiiba kwaffe wa siyamu ahli lkitabu n'okusiiba kw'abantu b'ekitabo aklatu sahar kwe kulya daaku eyo sahihi muslim hadisi namba 1096 n'olwensonga eyo okulya daaku ekyo kikulu omulala gwe njagala seeko yambeko yasinzidde embalala yagambye nti senga yeesanga mu mbeera nga wasizza mukyala atali musiraamu mu ntandikwa n'amulaga nti asaala gye bugenderera eyo n'agaana okusaala n'abanga muntu wakwegayirira mu mbeera eyo akola atya kyovudde olaba aya ya qur'ani ekirikiriya wala tunkihu lmushirikaati hatta yuminu temutandika kuwasa bantu bagwa mu tuluba ly'abamushiriku okujjako nga bakkiriza wala amatun muminatun khairu min mushrikatin walau ajabatkum nti omuzaana omukkiriza ne bw'abanga muzaana wa bbeeyi nnyo mu maaso ga Mukama Katonda okusinga omuntu agattika ku Allah n'ekirala ne bw'aba akusanyusa era aya yegenda maaso negamba wala tankihu lmushirikina hatta yuminu era temuwasanga
temufumbizanga bagundi bammwe eri abantu abagattika ku Allah n'ekirala. Kyekisooka. Ekyokubiri, ebintu bino la ikraha fi ddiini. Mu ddiini temuli kuwaliriza. Omukyalo oyo ayina mukwata bulungi. Kubanga kiri ekyokugamba nti yatandikako okusaala n'akireka. Kitegeeza nti enkolagana yali weeri niye neeseerera. N'olwensonga eyo muganda wange nja kumuwa amagezi akwate bulungi omukyalo oyo, agezeeko omwagaza eddiini. Eddiini bw'abanga ye gwagiyigirako aginyumisiza naye ajja kukitereeza. Naye bw'abeera nga ye gwagiyigirako kwegamba ntalo naye tajja kugiyiga. Tweyanziza bakadde bange olunaku olwaleero olw'okusomesa okulungi okwo kwe mutuusizza ku mulabi wa BBS Telefayina ate era omwagazi wa puroguramu okusiiba omwezi gwa Ramadhan. Mwebale nnyo, mwebalire ddala. Tusuubira ati inshallah n'olunaku olulala tujja bakomyawo mwongere okutangaaza eggwanga. Omulungi atulaba tetusukkewaawo olunaku olwaleero. Weewaawo bangi bandyagadde tusukkewaawo. Olinga ali eyagamba nti bandisuseewo, ekyo kyekitonde tetusobodde okuwa tobikaayaniramu. Waggwembulizi kyatera okuba nakyo kyawa munaanyewe. Kaakati nno puroguramu zino bwe tumala okuzirikoodi okwogera wano eno live tuziteeka ku YouTube channel yaffe eri True Islam Uganda. Ogenda ku YouTube n'onoonya True Islam Uganda, ojja kusangayo puroguramu zino obeerenga ofuna omukisa okuddamu okubanga ozeetegereza, kuba oyinza okubanga tofunye kakisa kabeerako live. Awo nga tuvuddewo nja kwongera ate okujjukiza baganda baffe mwenna gye musinziira okutulaba nti enkola ey'omuntu okunoonya okumanya ekakatana nnyo naddala ku muntu omusiraamu. Nabwe ekyo tugamba nti tobeera mu abo abantu beegayaalirira. Ffe okukujjukiza tekitukooya kuyita ku lulimi lwaffe. Tugamba tutya? Kola bw'oti. Genda ku mikutu gino wammanga ku mutimbagano gw'abamugattabantu, waliwo ebibanja bino www.alislam.org. okwo kuliko ebyamagezi tomooni byojja okubanga naawe mwennyini olabira ddala nga olina kyogenda okweyongerako ku kumanya kw'eddiini yo. Omukutu guli www.alislam.org. Genda ebyamagezi tomooni kwebiri ojja biraba ogatte ku kumanya kwo. Awo nga tuvuddewo waliwo omukutu omulala era ogwo guyitibwa www.islamictreasury.org.ug. okwo nno kuliko ebitabo by'Oluganda biyitirivu gamba ga Qur'ani entukuvu olulimi Oluganda. Kuliko ekitabo ky'esswala, oyagala kumanya zaka, oyagala kumanya kusiba mwezi gwa Ramadhan, oyagala kumanya ku byakukola ddaame, byonna ojja bisangako. Ebijjeeyo bisome obeeko kyogatta ku kumanya kwo okw'eddiini. Eyo nga tuvuddeyo twebaza abakubya amasimu mukola kyebbeeyi, mwebale nnyo, mwebalire ddala. Abasindika ebibuuzo ku WhatsApp mu maloboozi ne mu vidiyo, bannaffe tusiimira ddala, temujjanga okwo. Production team ababeera mu byuma ebyo ne munyonyogera ebyuma ebyo ffeeno gye tuli eno nekiba nga kitambula bukwakku, bannaffe mwebalege. Mwami Lawrence abeera ku kamera ate gwe oli muyitirivu n'okusingawo. Tetuusikke wano olunaku olwaleero, tugamba nti insha Allah lunaaba lunaku lwankya tunaddamu okusinkana mu puroguramu y'emu abudde bwe bumu ku BBS Telefayina. Salaamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Ramadhan Mubarak. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون.